Essula 16. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, mpuliriza bingi ebiri bwe bityo, mwenna muli basanyusa abatagasa, ebigambo ebitaliimu binaakoma. Oba kiki ekikusosonkereza n'okwanukula n'oyanukula? Era nange nandiyinziza okwogera nga mmwe bwe mwogera. Emmeeme yammwe singa ebadde mu kifo ky'emmeeme yange, nandiyinziza okutunga ebigambo okubanenya n'okubanyeenyereza omutwe gwange. Naye nandibawadde amaanyi n'akamwa kange, n'okusanyusa kw'emimwa gyange kwandikakkanyiza obuyinike bwammwe. Newaakubadde nga njogera, obuyinike bwange tebunnakkakkana, era newaakubadde nga nzibiikiriza, mpummuzibwa ntya. Naye kaakano ankooyezza, n'ekibiina kyange kyonna okizisizza, era onkwatidde ddala ye mujulirwa gye ndi. N'obukovvu bwange bungolokokerako, bunnumiriza mu maaso gange. Antaagudde n'ekiruyi kye anjigganyizza, era annumidde obujugu. Omulabe wange ankanulira amaaso. Banjasamidde akamwa kaabwe, bankubye empi nga banswaza, bankuŋŋaanirako. Katonda angabula eri atatya Katonda, era ansuula mu mikono gy'ababi. Nali mpeeraweera, nanjasaamu wakati. Weewaawo, yankwata mu nsingo n'antandaggira okummenyaamenya, era nsimbye okuba ssabbaawa ye. Abalassi be banzingizza enjuuyi zonna, ayasaamu ensingo zange so tasonyiwa, afuka omususa gwange ku ttaka. Agenda yeeyongera okummenyaamenya, anfuutukirako ng'omuzira. Ntunze ebibukutu ku ddiba lyange, era ntadde ejjembe lyange mu nfuufu. Amaaso gange goonoonese olw'okukaaba amaziga, ne ku bikowe byange kuliko ekisiikirize ky'okufa, newaakubadde nga temuli kyejo mu ngalo zange, n'okusaba kwange kulongoofu. Ayi ensi, tobika ku musaayi gwange, n'okukaaba kwange kuleme okubaako we kuliwummulira. Ne kaakano, laba, omujulirwa wange ali mu ggulu, n'omuyima wange ali waggulu. Mikwano gyange bannyooma, naye eriiso lyange lifuuka amaziga eri Katonda. Azibira ensonga y'omuntu eri Katonda, n'ey'omwana w'omuntu eri munne. Kubanga emyaka si mingi bwe giriggwaako, nditambula olugendo gye siriva okukomawo.